Poliisi erabudde abayimbi mu ggwanga okukomya okutambula n'abantu abangi nga bagenda mu bivvulu okuyimba ng'emu ku ngeri y'okutangira obumenyi bw'amateeka ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeeza nti kati buli muyimbi ateekeddwa okuba n'abantu abatasukka bataano. Erimu DJ kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yaabwe, manager ow'omuyimbi, secretary ow'omuyimbi, treasurer ne security kubanga omuntu omu si gang, omuntu omu abantu bataano basobola okukuma gwe omuntu omu. Kidiridde okulwanagana n'obutakkaanya wakati w'abayimbi Alien Skin ne Palaso okweyongera ekyaviirako okulwanagana mu lubiri mu kivulu ky'enkuuka olwo bassalumanya ne babbibwako amasimu n'ebiva ebirala bingi ne bibatuusibwako. Onyango agamba nti bakyanoonyereza ku byaliwo wakati wa Alien Skin ne Palaso n'alabula n'aboogera nti poliisi eriko oludda kwe yeekubiira. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Palaso ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso agenda ayingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaba kututuukirirawa Buloba oba Wakiso. Alambise ku bikwekweto ebikoleddwa mu Kampala n'emirirwano n'alabula n'abo abatambuza ensimbi ennyingi nga tebalina bukuumi bumala okukolaganira wamu ne poliisi n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. Tukubiriza abantu naddala abasuubuzi anti mulabe engeri gye mukyusamu enkola gye mukolamu kubanga Mwami Baraka ono yebbuli ku makya abadde akeera nnyo okujja ku bank okujjayo ssente n'okola kyakola ku bank. Omwogezi w'amakomera Frank Baine ye agamba nti basobodde okukwata abasibe abaana abaali badduka mu makomera. Bagezaako okutoloka mu makomera g'enjawulo Dokolo, Iganga, Makshoni Bay ne Fort Portal. Basatu era baakwatibwa. N'owookuna n'akwatibwa naye nti ebyembi ye ekyasi kyamuyitamu mu kugulu n'atwalibwa mu ddwaliro Fort Portal naye n'abanga talutonda. Agamba mu kiseera kino balina abaana 280 bali ne bannyaabwe mu makomera n'alambulula engeri gye babalabiriramu. Osigala ne mwana wo tuusa ng'omwaka gumu n'ekitundu gwe kubanga gutuuse ne tulaba nti ab'eŋŋanda ne bajja ne bakima ki omwana kubanga omwaka gumu n'ekitundu omwana aba ayonsa ekimala. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.